Yes, Red Zone TV nga bulijjo webali kubanga okyatugoberera gwatambula naffe ekyokola kya mutawaana nnyo. Tubeerawo wanate nga tukuwa updates ebikwata ku mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ebyo byonna biyinza okubanga weetaaga okumanya mu ggwanga Uganda. So kati gwatanaba kubanga osubscribinga nja kukusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno kwata kade akaka notification ogenda kubeera tomissinga nsonga yonna nja kukusaba otuwe ekigalo kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okutambula. Ogende mu comment section teekamu ensonga yo oba olina kibuuzo ky'obuuza oba olina nsonga yonna gy'oyagala tukubaganyeeko birowoozo oba owabula byonna tujja kubanga ate comments zammwe tuzisoma. Red Zone TV kwoli abantu obwedda balaba ebifaananyi ebyo obwedda balaba ebifaananyi ebyo nga beebuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu atali muzaawa. Banji balabye press conference yabadde ku kitebe kya National Unity Platform Makerere Kavule nga Robert Kyagulanyi Ssentamu teyabaddewo. Abasinga obungi tebakitegedde naye kakati nzize wano ku Red Zone TV mbeere nga nkuwa at least ekitono ekimanyiddwako ku nsonga egenda maaso ku mukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Essaawa eno yennyini documentaries zino nga zikyagenda maaso wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yazzeemu okubanga ayitibwa mu ggwanga erya United States of America ewali ekibanyiddwa nga Hollywood era nga wetwogerera ekyo ekifaananyi kyolaba ekyatambudde njagala okuwa amawulire. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde n'omukyala amanyiddwa nga Angela Bassett. Ndoza mumumanyi bulungi nnyo mu abatambulira mu nsonga za firimu oba documentaries oba sinema abatera okulaba ebintu ng'ebyo mukankakasa nti mutegeera bulungi nnyo ekintu kino kyendimu kubanga ate njogerako. Waliwo documentary emu gye bayita Queens emanyiddwa nga Queens. Documentary eno baagikwatira mu National Park mu ggwanga lya Tanzania emanyiddwa nga Ngorongoro oba mumanyi National Park eyo mu Tanzania gye bayita Ngorongoro kati gye bakwatira documentary eno. Omukyalo ono yegolaba wakati mu bifaananyi ebyo wano waliwo Bobi naye ono oyo ayambadde ekintu ekyo eyo yali firimu eyo abasinga obungi bagiraba era firimu eno nayo oba documentary eno nayo eri nominated mu Oscars Awards era baginominatinga wamu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Documentary yeeri emanyiddwa nga Bobi the People's President. So kati omukyalo ono amanyiddwa nga Angela Bassett. Anja kuwa ebitonotono ebimukwatako omukyalo ono Angela Bassett naye nga documentary ye baginominatinga era olunaku olwaleero oba lunaku lwaleero sinaba kubanga neekakasa date n'essaawa ngenda kubanga ate mbikuleetera byonna nga mmaze okubanga mbifuna naye nga mu Nat Geographic oba National Geographic omukutu ogwo mugumanyi ogutambuza documentaries zino abamaze okubanga bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeerawo ng'omugenyi omukulu oba ng'omugenyi omuyite oba ng'omu ku basajja ab'amaanyi mu ggwanga lya United States of America wali mu Hollywood nga ba premieringa documentary emanyiddwa nga Queens nga bagi premieringa nga bwe bazze nga bakola ezize era nga n'abakyala bano ab'amaanyi abazanyi ba firimu ab'amaanyi abakwasi ba documentaries ab'amaanyi abawandiisi ab'amaanyi babadde nga babeerawo. So kati Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu ku baayitiddwa okubeera nga abeerawo nga bano abasajja oba nga omukyalo ono documentary ye Queens nga bagi premieringa. Omukyalo ono amanyiddwa nga Angela Evelyn Bassett mukyala mu America era nga muzanyi wa firimu mu ggwanga erya America yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 1958. Omukyala oyo gwolaba ku screen eyo bamuyita Angela Evelyn Bassett mukyala mu America muzanyi wa sinema ate azaliwa mu kibuga ekimanyiddwa nga New York mu ggwanga erya United States of America era nga mukyala mufumbo okuviira ddala mu mwaka gwa 1997 ayina abaana wabanda babiri ate nga ayina awards ez'enjawulo omuli Academy Honorary Awards omuli BET Award for Best Actress ne awards endala zesijja kubanga nyinyonnyola wano naye nga wetwogerera omukyalo ono documentary ye egenda kubanga ate premiering olunaku olwaleero wali mu Oscars Awards nga we mwalaba documentary eya Robert Kyagulanyi Ssentamu emanyiddwa nga Bobi the People's President ng'ebadde premieringibwa emirundi egiwererako ddala era nga bayita abamu ku bazanyi ba firimu ab'amaanyi ne babeerawo. So kati abamu ku basajja ab'amaanyi mu kwetolola ensi yonna ye Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde ayina okubanga abeerawo omukyalo ono nga documentary bagi premieringa. Jjukira mu Oscars Awards zino
oba Academy Awards zino za Oscars njagala okutegeeza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu waliyo n'omuntu omu akuva mu ggwanga erya Algeria be bantu bokka abamaze okubanga banominatingibwa mu byafaayo bya Oscars Awards zino naye nga awards zino zetwogerako zezisinga amaanyi okwetolola ensi yonna mu bintu bya documentaries mu bintu bya politics mu bintu byonna gwe kye wali olowoozezaako awards zino zezikyasinze toleeta zi BET Awards toleeta biki obo bonna bwana eno Oscars Awards si kintu kya bulijjo era Robert Kyagulanyi Ssentamu y'omu kati ku basajja abajojobya ensi yonna abatuula n'abasajja abanene abatuula n'abasajja baserebu b'ensi yonna era naye ali mu category eyo so kati wano ku Red Zone TV mbadde nina okubanga mbikuleetera mbikutegeeze otegere nti omukyalo ono Angela Evelyn Bassett y'omu ku bakyala ab'amaanyi mu nsonga za sinema era yoyo golaba wakati awo yeyeeteze Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba waaye leka nfuneyo ekifaananyi ne Bobi ono nga tanaba kubanga adda Uganda njagala okutegeeza nti omukyalo ono omukyalo ono omuzannyi wa sinema ono mu America olunaku olwaleero documentary egenda kubanga eronchingibwa obanga premieringibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yayitiddwa ng'omu ku bagenyi abagenda okubanga babeerawo era njagala okutegeeza nti y'omu ku bantu abagenda okubeerawo nga documentary ne premieringibwa kyovula bayayitiddwa era kyovula bateyabaddewo kyovula nga teyabaddewo mu press conference yabadde ku Makerere Kavule ku kitebe kya National Unity Platform olunaku olw'ejjo kati abanja abadde beebuuza president ali luddawa president nga asirise nnyo ndowooza amawulire mugafunye bulungi nnyo president ali mu ggwanga erya United States of America agenze kubeerawo ng'omu ku bagenyi nga ba premieringa Queens eyo documentary eyo eyakwatibwa omukyalo oyo oba gye baakavalingiramu omukyalo oyo bagenda kubanga bagi premieringa olunaku olwaleero ate byonna mmaze okubanga mbikuwa nga sinaba kubanga nva wano nja kukusaba genda osubscribinge kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko subscribing ku channel eno okwate ne kade aka notification ogenda kuba to missing nsonga yonna byonna byetuteekayo ojja kubeera omu kwabo abanasooka nga okumanya Red Zone TV ng'etaddeyo ensonga yonna tewali nsonga gyogenda kubanga omissinga gwe kasoba nga omaze okusubscribinga mu ngeri yemu nja kusaba ng'era bulijjo tuwe ekigalo genda likinge kubanga gy'okoma okulikinga information gyekoma okubeera nga ate etambula n'omulala ali ewa yonna ebule n'ebweya nabeeranga naye afuna amawulire nga naawe bwogafunye so ekisinga obukulu kwe kulikinga ate n'ogenda mu comment section n'oteramu obubaka n'otubuulira osinziddewo okubanga ogoberera ensonga zino era gwe amawulire gano gakusangawa tuteremu obubaka mu comment section obubaka obwo tubusoma ne tubeera nga tutegeeza ensi nti tuli naawe butoola wano ku Red Zone TV kati ate mu ngeri y'emu anjagala okwongera obategeeza ku nsonga zaffe endala ng'era bulijjo njagala okubasaba nti mujje mutuwagireko tuli basajja abakozi ba furniture ow'omulembe tubajja tukola entebe sofa sets ez'omutawaana tukola sideboards tukolera furniture yonna owa buli kika goyinza okwetaaga mu ddiiro lyo office yo oba effumbiro ate ku bbeeyi ensaamusaamu so kyolina okukola kiri kimu jangu wano mu Kawempe otusange ku kkubo erigenda ettula okumpi n'ewali Avis Company era bw'otuuka ewantu awo ogenda kukwata enamba y'essimu eyo gy'olaba eri 0753 16 ate ojja kuba otutuuseeko bulungi nnyo tukutuuseeko furniture goyinza okuba nga weetaaga Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'alabise mu ggwanga erya United States of America ne mukyala we Babura Itungo Kyagulanyi ababadde beebuuza wa gye yabulidde omukulembeze w'eggwanga ali ku mirimu emitongole kubanga abasinga obungi documentary tebategeera mugaso gwayo naye kati nkakasa bangi bategedde nti documentary eno omugaso gwayo guliwa erabisizza ebikolebwa mu ggwanga Uganda mu gavumenti ya NRM ebiri documented nga biri ku record kati ebimu bibadde nga bwogerwa era ebitongole nga International Criminal Court nkakasanga eyina obujulizi kati bwesobola okubanga esinziirako Red Zone TV kwoli tuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza ku mukutu guno ogwa Red Zone TV kyolina okukola kiri kimu kwekuumirawo na butavaawo n'obeera nga ate otambula naffe ne tuba nga tujja ne tukusakira ate gonna ne tugakutuusaako olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 9 mwezi gwa 2 omwaka 2024 byonna tugenda
kubanga tubikuwa ebivaayo. Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo bw'ategeezezza nti ali mu ggwanga erya United States of America ate agenze kubanga abeerawo ng'omu ku bagenyi abakukunivu nga documentary eno ekwatibwa obanga epremieringibwa byonna ebinaaba bivaayo side eyo tugenda kubanga tubikutuusaako. Weebale kubanga okyatugoberera tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuleetera amawulire gonna naddala agakwata ku nkyukakyuka agakwata ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Weebale kubanga okyali ku Red Zone TV era beerako ddala tubeere nga tubikutuusaako.